Abe mulimu abawala batikka naye omuwala asinziire ng'oba waliwo yamuconnectinze n'amugamba ogenda Abe n'amuteekamu buli kimu kyonna teyakyeganya ensuubira amuteekamu buli kimu kyonna najja olutuuka bo bagenda ne bakola bagamba nti yesimanyi yabasibirayo sikyo abatwala n'abasibirayo kakati kankubuuze divorce omuntu gw'osibidde awantu ng'omuleese mbu simanyi omukukusizza ate n'omukuba mu mmotoka n'omutwala mu mabaala gali wabweru w'ewaka wano ababajje ne Uganda abateekamu sente ze exactly oli talina kyateekamu ne bw'aba talina passport abadde ng'agimukolera okubajje ne Uganda naye yali yabiyimiriza ng'afuna b'e Dubai already abaagala kati gwobeerako ne Abe e Dubai yakusuzaku yakuliisaako bulungi nnyo wasimatiko otya n'embeera y'abana abalala abagambibwa nti kuba nti badde babakozesa babakuluusanya mu mbeera embi gwe nga gwe wasimatiko otya ng'oli mwana wa buwala kaakati n'okubuulira nze olaba embeera eyo ensonga lwaki mbimanyi nnyo mmotoka mwatulanga bamalaya baatwala nange mwe nagenderanga kitegeera nenkola ki kati gwe tebakukuluusanyaako ng'omwana w'obuwala mukwano saagenda kuluusanyizibwa wabula nali nina ebyange nganze byentunda ne tuteesa ne Abe nga nange musasulanga bamalaya bali bwe bakola ki era nga nina patitioni yange era wakati mu bizinesi eyo gye bagamba gye yali akola waliwo era nga nange nina genda nga nyambadde nga bamalaya bali nga nyambala bulungi nga abawala bwe bambala notegeera naye nga nze abantu bange bakasitoma bange bamanyi kiki kyentunda omuzungu akola ebintu omufirika byatasobola kukola ki omuzungu ayinza okugula omuwala nga just ayagala muteekamu ng'ogwembwa amukwata amusike ng'asika akabwa amutwala amugamba nti kati tandika olya ebbi bw'oba okikkiriza Abe si yakutumye kituufu wadde balya bbi naye ng'akiteeseza n'omuntu wamutute kuba Abe si ye yamumuwadde otegeera bulungi andibanga kituufu nga abaana abandi badde babaliisa bbi buliriza nkubuulira ebintu bino divorce kati anti ekyo kyekyasinza okundeeta abantu tebajja kitegeera bannaye bantu mmwe omuzungu abazungu byeneena abantu bego abantu baagala abazungu naye abazungu bakola ebintu gwe omufirika byotasobola kukola kwebayise okukuluusanya abaana si Abe si ye yamukufunidde gwe yamwekwanidde mu bbaala gye bakoze eki Abe akigiramuwa just yamukwanye abazungu bayinza kukola ki kiyinza okukuluusanya omwana n'agwa eddalu okugjako ebyo sibanyi tandika olya ebbi tandika okole kino ontegeera ebyo babikola ate tebabikola Munnayuganda yekka buli malaya yenna kuba wali aba Egypt wali aba Ethiopia wali aba Morocco wali abaana b'obuwala bwe bagula Dubai omuzungu bwagula so kulisa bulungi nnyo naye nga kiva kuteesa kwammwe era agenda okutwala okukujja mu kirabu we muli nga muteeseganyiza ng'omanyi ky'ogenza okukola nti ogenda kulya magi butereevu Abe tabibeera lwaki omuzungu abandiisa amagi gwe lwaki wagenze naye kuba teyakukase tajja kuteekamu omuggu okujja mu kirabu oli waddemu mugamba please excuse me ntondiisa bbi I can't do that ontegeera okay ogamba otya omulungi atwala kansoneti oli bulungi kusebitrak extra UG bitambula bitya kansoneti biri bulungi nnyo ffe wetuli wano mpolampola tukukwasaganya mpolampola era nate era tukomyewo mu studio za musajja wange Papa Pics musajja abifaananyi nnyo ensonga zikwasanya bulungi nnyo gwalina wedding baby shower kwanjula mikolo gyonna nawe omuyimbi agala okukola video y'oluyimba photoshoot ez'omulembe byonna abikwasaganya bulungi nnyo Papa Pics wane match ndi Golden Plaza first floor edduuka baliyita batya 0 ki ffe bafa tuli mu 02 naye tolima ebyo bibaawo shoya leero batange ne bondaninga ava mu trodo nebaso totwanvuzeemuko leero naye nga ekintu kirabika bwekisonga bwe tuliyo nako olwaleero agala tunira nnyo ensonga naddala ezavudde Dubai eyo olwaleero byensembi okulaba nti Uganda yinza okuba bagitadde ku lisiti gye bakubye ebbaani okuba nga tegenda kuddamu kufuna visa za UAE olwaleero amawulire agaliwo essaawa zino byonna biri awo naye nga tunagenda wala omukulu erabikidde mu katambi ako agambye okuba nti yadde akukusa abaana abobuwala nga batwala mu UAE amawulire ago we gajjidde mu kaseera mwe gajjidde nga ensi ekyebuuza abaana bagende Dubai abobuwala kiki kye babeera bakola naye byavuddeyo nti abaana abatwala kola atya kwetunda
wano wendi ndine Dragon Lady biseera bisinga mutera okundaba naye mu mboozi naddala ez'e Dubai bwe bayogedde ku Abe n'agamba nedda abaana abo balimba nnyo n'abalimba divorce abaana balimba abaana abo tewali gwe batwala nga bakase abaana abo omusajja oyo omusajja abeereddewo abantu negamba ate kati toli wala emizindalo gyaffe weegiri wano lwaki tetwogerako ogamba otya Dragon Lady the #1 lady international worldwide intercontinental oba nkipise nnyo tokisusizza naye ng'ogamba otya Dragon janje mukwano ogamba otya bulamu buli butya baba leero kuba eki white maanyi naye nawe omanyi zino zengweza ofananyizaamu ata naaba osanga manyi nekino ekiseera kyampewo bulaaka ono nfananyizaamu ata naaba naye kati obeera otya wa bulaaka n'oyambala bulaaka sorry sikubye nnyo naye mbuuziza buuza jasi kiro kiri kigambye mbusinzemwenga sikulaba bamaze kundaga kale naye losooga okukoma ku kiri n'ogamba nti oyambadde white n'otankubiramu naye ng'ogamba otya Dragon sigamba olamu bulungi twasemba okulabagana nga tunyumya twali ku mbooziyo e Dubai wakomawo Uganda n'ogamba kwotuule Uganda tolina gafiira kalabaka e Dubai era abatulaba bano ono yasimatuka akalabaka e Dubai naye engeri gy'akasimatugamu emirundi ebiri naye ekyewuunyisa okulabika nti akyali mulamu bwongo katuli ku nsonga za Abe abaana bano bagenda mu UAE emboozi yavuddeyo nti abaana beetunda nti abaana atunda abaana batwala mu bwamalaaya abaana batuuse n'okufa lwankuluusanya okuluusanya kwaba bakuluusanya mu UAE yabakuluusanya kati soko ombuulire ebyaddala Abe mumanyi bulungi ng'omuntu ow'eddalu n'ekintu kya Abe kyansusseeko Omunnayuganda alina ettima sijja kyogerawo ekyo nti nkyogedde bubi wallahi Omunnayuganda wano simanyi oba bwe tuva wano oba ne tutuuka eri oba tukyuka divorce Omunnayuganda w'okukyeya alina omutima omukyafu ate Abe kwempulidde Abe kimpeddeko nali mmanyi nti oba leero byampeddeko sijja kulimba ndowooza ondaba omuntu okumunyumiza Abe gw'omulaba otya omusanga otya nze kamwa kwogera nalimba Abe yali akeddeko ku makya nampa emmere yali akeddeko ku makya nampa ekyoku Abe yali ambeezezaawoko ate Abe tabeezaawo muntu nti oba alina kyakufunamu kyokka Abe waali abo abawala balina talina mwana gwakuluusanya nti amukuluusanya mulimu baatikka ne bava eno but agenda amanyi kyazza okukola mu Dubai ontegeera bulungi abo abaana abeetunda e Dubai abasinga naddala abo abali downtown kati abaana b'eddeire abamu be bajja nga tebamanyi kyakukola ki be balimba naye abaana aba downtown internet city Dubai mall side zeeyo bajja bamanyi kye bajjiridde nti tugenda mu Dubai tugenda kwetunda ontegeera bulungi baba bakimanyi mulimu n'abaana bagamba atwala abaana babuwala bakuluusanya ate abaana abalenzi balabirira nabo beetunda ayina n'abaana ab'obulenzi basuuza nga talina kyabajjako tebalina kye beetunda nti bamuwa sigamba nti amuwa oba ogw'aboduleva obuvuga abo abaana ab'obuwala amusasule no nga bo bali awo ayagala yafuna omulimu n'agenda baddereeva be abeesasulira aleeta muntu mulala akola omulimu omwo ng'amusasula ontegeera naye nga mbeerawo ekintu kye bamwogerangako kiri eki omusajja ayagala ssente mukodo ani atayagala ssente bo tebazaagala mbadde ku nsi kuno omugaga yakyasinza okwatirira ssente n'aginyweza olowooza omugaga agabagaba ssente atyo era nsaasira abagenda ne babuukira mbu omusajja alina ssente ayiwanji waziyiwa omanyi gyazijja olabeyo omuntu amenyekedde ssente n'agituyanira n'agiyiwa ze divorce kyova olaba sirya ssente ya muntu nti ali mu kuyiwa mboba nebwe kaba kapapula kamu sikalonda haba n'ensonga ze omuntu abutuyanidde ssente n'amenyeka tasobola kuyiwa ssente mbw ayiwa ati kuddiru ki ozikanyugira abantu essente infact n'ekyokubiri tebazikanyuga tebaziyuza bw'obamu magezi ki Abannayuganda Abe mulimu abawala baatikka naye omuwala asinziire ng'oba waliwo yamuconnectinze n'amugamba ogenda Abe n'amuteekamu buli kimu kyonna teyakyeganya ensuubira amuteekamu buli kimu kyonna najja olutuuka
bo bagenda ne bakola okay bagamba nti yesimanyi yabasibirayo sicho abatwala n'abasibirayo kakati kankubuuze divorce omuntu gw'osibidde awantu ng'omuleese mbu simanyi omukukusizza ate n'omukuba mu mmotoka n'omutwala mu mabaala gali wabweru w'ewaka ayagala yafuluma era bw'osobola ofuluma n'ogenda n'ofuka ofuluma n'ogenda ye abadde akola atya enkola abbi ebadde etya ati kyendi mu kugamba kati omuntu oyo afuluma n'amuleeta abatwala mu bbaala n'abalekayo n'agenda ewaka n'abala obudde obw'okumakya nti kati eyafunye gwasula naye yamufunye ate amufunye waali mu bbaala batulinze tukole ki bayina connection buli ssaawa 12 mulimu n'abasibayo by the way kankikubulire kino waliwo abagenda ku zi beach kati nga weekend musajja watu gwe mulimu gwe transportation kubasuza bulumu wabasuza gwoteesa naye kino ekitanda nja kuwanga mmeka lwakuba abamu wabbeeyi ko ate abamutuufu n'agamba kino ekitanda kinene kirungi buli kimu kwekiri ojja kumpanga obukadde 2 ontegeera bulungi bw'oba oyagadde n'ofuna omu ku munno gwe musula naye kakadde nga musula 2 okukutwala mu mmotoka ne mwebala omwezi kitanda mmotoka kitanda then bw'oba tolina ssente tugeze njagala genda mu kirabu kufuna musajja customer naye olina okufuna ekyokunywa tojja tuula butuuzi muki n'akwata emitwalo ngaaga gwozimusaba alina ekitabo wawandiika kati naga dragon olunaku bwe ruti 2 ekigeza bibaddemu okukkaanya nti nkutwala wano exactly omusajja oyo talina muntu gwe yali akasi naye obuzibu lwaki ensonga ennaku zino abadde yalekerawo okuleeta abaana ab'okutikka bano bandi waka njagala kujja amuteekemu ezize lwa nsonga engeri gy'abatwala mu makiraabu n'abalekayo abo abaana abayinamuko ku bwongo obubuyabuyazi n'obubbi kuba obwo buba bubbi ng'agenda olumuteeka mu kiraabu tadda agenda okukima abala atamulaba alowooza yagenze naki kyokka nga ne bw'oba ofunye omusajja okuba n'ogamba munnaye Uncle Abe nfunye eki kiraya nti ngenda ssulayo so najja bw'aba ng'ajja n'atakunoonya n'atakulinda bwe batyo bwe bakola ontegeera oyo ogenda okujja ng'omuwala taliiwo gwe yaleese mupya jjukira yamutadde mu kiraabu tamusibe miguwa wano ababajja ene Uganda abateekamu ssente ze exactly oli talina kyateekamu ne bw'aba talina passport abadde ng'agimukolera okubajja ene Uganda ya naye yali yabiyimiriza ng'afuna b'e Dubai already abaagala oli afunyemu akasente kakawera aliddeira ng'amukubira essimu nga waliwo amuconnectinze nti munnaye Uncle Abe njagala kujja eyo nkole ki ntandika okukola n'amugamba ojja kujja tuteese maaso ku maaso okukola ki amutwala kukola ki ave no ng'akimanyi oli yeyeekubidde yakubye of course Abe si yanoonya abawala abo kino kiwulirize Abe si yanoonya abawala ate ne babulooka tabayina ye just kiringa bwe nyiza okuba nga njagala ekintu nenyumya nawe ti divorce mwana gwe nandyetaaza okutandika okukolera mu katale k'ejjinji naye sirina connection nagamba gwe lindako nina omusajja ali wali basobola bw'atyo Abe bw'afuna abantu talina mwana gwanoonya be bamunoonya n'abateekamu ssente nga bakkaanyiza nti ova Uganda ojja wano naye bw'otuuka eno ojja kunsasula ssente bweziti bwe ziggwayo oli waddembe okukola ekikyo naye ate ye Abe wayawuka ate ab'eddeira be babi ab'eddeira akusuza kitanda okisasula akuliisa mukolera wamu yabeera wali ye mukebezi ontegeera bo babba n'okubba toyina w'osobola kuddukira naye ewa Abe badduka enkya neggula era Abe aleeta abaana 5 10 weli musasula aba wa mukisa abasigadde bonna badduka ne ssente ze ekireza bwakuteekamu ssente zeeno azisuubira zikujjamu eri nanti muba mwateeseza bw'otuuka eno ojja kukolanga nze abatwala nze nkola ki era essente ezo ziri okwo ojja kunsasula bwe ziti ojja kuba omumazeeyo nti n'okusulanga naye nti tsoke ye amubala lumu ng'akola ki ng'amusuza Abe talina mwana gwanoonya abaana abo be banoonya Abe kati abanoonya abamanyiiwa kati Abe alinawo amanyi kameramaani wono yandimunoonyeza nga oli awo yabulize naga nti mu Dubai muli waliwo omusajja aliyeeyo nga bwe nandinyumiza naawe n'oŋŋamba nti waliyo omwami bamuyita Abe asobola okutwala ng'osula wuwe nga be bakutwala mu bbaala buli kimu akuliisa abaliisa n'obbaliisa ate tebalya bubi kino kankikubuulire lunaku luzibu afumba ettooke buli lunaku afumba enkoko nyama
ebijanjalo lumu na lumu nyama nkoko ate enkoko eri hard chicken va kuzina ezo Dubai omwana oyo mwami oyo alabirira bulungi abawala abo bannaye divorce tuogerenga abantu obubi but sometimes let us appreciate abbe talina mwana gwa kaka abbe talina mwana gwa kukusa abbe talina kichamu kyali akoze baana abo wabula bo nga bomanyi nti oba omanyi awali omukate wabula muliro awali abantu ababite wayinza kubula kola ki butakwatagana abaana abo nga bagenda n'ogenda gye bagenze n'abasajja eyo abazungu bamanyi batera babba n'amubba oluusi omuzungu n'amulaba n'amugobera n'amwome naye omuwala n'ate najja n'awala paka kazimbe ka abbe n'akweka omwana bana ebirungi kibye baagala muna Uganda lwaki yeeyisa nga maze okubba omuntu nga byo omuntu naye nga abba alina omukweka naye nga bw'omanyi munnaye tosaakola kintu n'owonya omuntu yabbe sente nyingi n'okola ki olumala omukweka luusi nga biwedde bulungi ng'amukwese abakwekanga enkya negula ate nga tebakiteesezaawo kuba tabanya gundi ye n'amugamba kaakati munnanga omusajja yagamba ewamubye bweziti nze sheera yange yeeriwa kuba ekisooka balabye wensula singa wababuzaabuza n'obatwala awalala naye obusiru yabaleese bakola ki omusajja oyo abeereddewo abaana abo ate teri mwana gwanoonya trust me oyo omusajja bagamba nti ali mu kukusa bantu teri munnayuganda omusajja oyo gwanoonya bennyini bebafunira zi connection ne bamwenoonyeza ne bajja ne bateesa ate omwana bw'amuwa ssente ze n'amuleka mirembe abaana abasinga batoloka baatisa era abba abadde takyatika mwana okuva Uganda kati gwobeerako ne Abbey e Dubai yakusuzaku yakuliisaako bulungi nnyo wasimatiko otya n'embeera y'abana abalala abagambibwa nti kuba nti badde babakozesa babakuluusanya mu mbeera embi gwe nga gwe wasimatiko otya ng'oli mwana wa buwala kaakati n'okubuulira nze olaba embeera eyo ensonga lwaki mbimanyi nnyo mmotoka mwatulanga bamalaya baatwala nange mwe nagenderanga naye nze nina ebyange bye nali ntunda nga mbiguza bawalabu abimanyi kitegeera lwakuba awalala obiguza bbeeyi ntono naye eri downtown ofuna akasente akakola ki kyova nasifunamu akasente kange kenazimbamu ennyumba yange gye sigenda kwogerawo eri okimanyi nze siteeka bintu byange mugundi kitegeera nenkola ki kati gwe tebakukuluusanyaako ng'omwana w'obuwala mukwano saagenda kuluusanyizibwa wabula nali nina ebyange nganze byentunda netuteesa ne Abbey nga nange musasulanga bamalaya bali bwe bakola ki era nga nina patitioni yange era wakati mu bizinesi eyo gye bagamba gye yali akola waliwo era nga nange nina genda nga nyambadde nga bamalaya bali nga nyambala bulungi nga abawala bwe bambala notegeera naye nga nze abantu bange bakasitoma bange bamanyi kiki kyentunda nga ye tajja kunnamuza nti ndi malaya nno naye musemberera mu ngeri ng'atulaba wali ajja kulowooza nti tuteesa byaki byakwewaako ontegeera bulungi kyova olaba mbimanyi obuvo n'obugo mmanyi bulungi enkola gye babadde babikolamu abawala abo teri abakaka bannange teri omusajja oyo talina nsobi abawala abo just ayinza okuba nga alina gwe yabba ontegeera oluusi ne bamuleka manyi abantu beeyo omuddugavu naddala oyinza okumubba n'abazungu mwe bali balina emitima n'akuleka n'asirika okitegeera n'akulinda ayinza nga gwe bw'oyinza okunsindikira nga bw'olaba kameramani onoogamba omanyi kwana omuwala oyo tumutwale ne bakutta kuba kati ku nsonga ya Monica eyokugamba nti yava ku kizimbe waggulu ne yetta and she was among abantu abagambe okuba nti baali ne ewa Abbey be bamu ku bawala bwe yatwala nti omwana yava ku kizimbe waggulu ne yetta ekya Abbey kyennyini not bamentioninga kya Abbey kyennyini naye kigamba nti yava ku kizimbe kati bwe mba nga namuguza omuwala oyo nga yali yanziba nga bwe nkugambye uliriza divorce nga bwe nkugambye osobola okunziba mulimu abantu abamu nga bakozesa buwongo naye nga alina lo ng'ajja kikkola kubanga abantu bamenyekera sente zaabwe divorce abasajja be bamenyekera sente zaabwe omusajja wakolera sente mu Dubai omwe aba ayise mu bingi oba atunda njaga oba akukusaba mu mitima gy'abantu aba ayita ku lugwani buli omu ali bubwe buli omu wali walabira omwezi n'enjuba ontegeera bulungi ajja genda atunda enjaga ye kuba ekituufu sijja kulimba nze enjaga nagitundawo nga nkola Abanigeria naye lwambeera era byebyo bye nali ntunda nga ndi wa Abbey kati kanjogere ekituufu kati wa Abbey wali njagala ensi ekimanye wa Abbey gwali nali ntunda njaga ontegeera nga njitwala downtown bawala baba abamanyi be bakola ki be bagigula era nze wenabeereranga mu Deira poliisi yeyanteerawo akayembe k'Eddeira nga baagala mbakwatire abagundi abo abaaki
kubanga nze ekyo nsonga lwaki banjagala basooka ne bankwata mu kayembe kange ne bakizuula nga nina rooms 2 mulimu abawala baali 32 mu rooms 2 mu room emu nga yabawala 32 abalenzi baali 38 nga bonna nze abalisa nze abasuza just mbalonda ku street de bakamu batya nateekanga mifaliso wansi nze nga siteeka mu bitanda kuba njagala abafixinga buli omu afunaawo situla naye nkulayirira bwe bankwata teri munauganda yagamba nti kaŋŋende ku poliisi njogerere mami bamugjeyo never baligenda byabwe bapakisitaani bulijjo bagamba naye mami nawe otuteeka n'abapakisitaani tebana ne mbagamba gundi gwe awo wooli tosasulawo nga bwe nakujja ebweru noono omupakisitaani mwana wa muntu tasobola kola ki ate abantu abo bwe bakwata obulungi baagala balina laavu esobola obutakuleka mu kizibu bwe bankwata abo abapakisitaani engeri gye boogera oluwalabu omupakisitaani yajja n'atuuza banne n'abagamba wallahi banne bonna bagamba humi bankwate bafirika omupakisitaani yakwata abapakisitaani banne bayindi n'ababangali bwe bagenda ne basimba layini ku poliisi bro ne boogera oluwalabu ne bagamba oyo gwe mwakute mami waffe yatuliisa yatunywesa essaawa zino tumaze ennaku 2 nga okuva bamukwata tetulya tetunywa ne bagamba okakasa uganda muntu wa uganda ng'alabiriramu no ne bagamba byaddala kuba boogera luwalabu nga bo ne bagamba tugende ne babakulembera ne babatwala ku rooms zaabwe ne bagamba eyo yabawala eno yabalenzi budde bwakiro nga buli omu akomyewo bwali ne bababala bulungi ne babasimbya layini ne bababala ne bamala obbabala ne bakomawo ne babalekayo ne batwala nze just kukakasa ne baŋŋamba njagala otulage rooms ez'abaana boolabirira still nabalaga rooms ezimu 2 omuwala bomu omusirikale omukyala yatuula mu ttaka bw'ati n'agamba ya Allah sikirabangako Uganda with this such kind of heart to take care of someone and even Pakistan no abasirikale abo ne kibasanyusa era kuva ku olwo be batandika okulabirira abantu bali omugugu ogwo ne bagunzijjako naye nga mba nkitandise segera leero bannange bantu mmwe njagala muyimirire nga mubeere nga bamazima ne bw'oba onyiigidde omuntu ng'alina kyakoze nga mufuta obutakkaanya leka kuwayiriza muno muteekako ekintu ekyenkanidde awo kinene nnyo ne batandika okuŋŋamba omanyi tetusobola kuleka tutyo ebintu byange baali bamaze obibba miliyoni 7 zisebengeredde abapoliisi ne bankolera akayembe akalala ne bagamba olaba kano akayembe ke tukuteereddewo kakulabirira abantu abo ebyokulya kuba tuyinza okuba tetuzze bajja kwetaaga okulya omwezi tugukulekedde tujja gukolanga ki don't worry about rent naye ebyokulya tujja balabiriranga ojja balabiriranga lwe tutalabise bawala 32 balenzi 38 nga bali ku mutwe gwa dragon poliisi ne basanga sibe bandeetera poliisi okunta ne bagamba tetulaba nga muna Uganda alina mutima ng'ogugwo at least bwaba akikoze alabirira bafirika banne but Pakistan Bengali mama don't worry you are free but if they don't have food balabirire kuba tuyinza okuyitangawo ng'obudde bukoze eki ate tebagala kuyitawo engeri gye bagenda okumpa omulimu ogwo gwaki nga nze bano Abanigeria jjukira be bage aliwo abagenda okuba omwalabu ne bamugamba ateekemu simanyi pini n'agaana mukwano Omunigeria yatema mukono n'aleka n'amugamba oganye kale feka tutwale omukono ne batema omukono gwe bagenda naye Omunigeria birowooza alina amagezi yatema mukono guno yagutemeramu ne bamulekawo ne bagenda n'omukono gugende gubakolere fingerprint Omunigeria ng'abonyaabonyeza Omunigeria ng'abonyaabonyeza kati mbuulire ng'obbye omuntu ng'oyo kuba mwe bali be basinga mu downtown nga balina sente empya n'enkadde ate be basinga okutwala abo abawala ntegeera mbuulire ng'obbye omusajja ng'oyo lwaki taakusiriikirire n'akuteega kuba n'abeddeerira bakibakolanga n'amusiriikirira n'amukwana n'amugamba full night n'enkutwala mu kapatishoni kange n'amutwala nga mulimu Abanigeria nga 5 ne balyoka bamukanjabula enkeera takiddira kuba kati gwe kyoma kiri kimu abantu bagamba abaana bagamba nti abbe abaana byatwalanga babakuluusanya nnyo batya ani abatwalayo ye omuntu gwe bagamba nti bamusibidde awantu mbu yabatunda n'abasibirayo
okumanya abaana abo kye bakola bakyagala bayinza ensi eyinza obutanzikiririzaamu naye njagala tukozesa obwongo bantu mwe nsaba mbabulira akantu kano omuntu alowooze amanya awulira ng'ayagala kukirowooza aboogera abali e Uganda tebali ku ground gwe waliwo waliwo abe exactly wennyini nga ne mu mmotoka ngenda nabo emu abo abaana bagenda yes batwala nga ngenda mu mmotoka emu nabo nga nkomawo mu mmotoka emu nabo buli kimu okirabako buli kimu bannange teri mwana gwe bakaka bannange nsaba mbabuulire emboozi eno mugirowoozeeko muwulirize bulungi akagambo kano kengenda obbagamba mulowoozeemu ng'abantu abakulu mujja tegeera nti ekintu kye mbagamba ndi serious ate ndi w'amazima bannaye omuntu ne bwambeerera bubi saagala kuwaayiriza muntu ne bw'aba yankola ekikyamu mba njagala ekituufu kye yakola nkyogere ate divorce omuntu akola ebibi 5 nakola ekirungi kimu tojjukira biri ebibi 5 kyakukoledde obadde tokimukase tusiimengako bantu mwe bwe muba mulowooza nti abaana bano babakaka situganya amutisa amuleesa amukukusiza ayinza okuba taliiyo naye naawe omuntu amukukusa n'amuleeta sikyo abaana abo beetundira mu makiraabu bw'afuna omusajja agenda naye ewaka ontegeera n'amumaliriza n'amuwa ssente ze nadda bagamba abe abakulusanya nnyo sikyo mukawulirize bulungi abatwala babakulusanya nanti tebafaayo nsaba bawulirize kano bulungi bwe baba babakulusanya nnyo abatadde mu mmotoka bava waka kubanga twalyanga ssaawa nga 9 ku 10 ezakawungeezi era ogenda okumala okulya ng'oyingira kinaabiro bayisaawa emu 12 buli omu aba amaliriza emmotoka zibeera mu shift kuba waliwo abaagala ogenda mu kiraabu gindi ssaawa zino eba etandise kiraabu gindi ssaawa zino eba etandise gye bajja abasajja bannange ne mu kiraabu aba aba yakusibye enku ku nkondo kale tuganye bakukulusanya gw'owulira oyagala kudduka toyagalawo naye mu kiraabu gye bakutute aba akubeera ku nniya lwaki tadduka afunye omusajja bagenze essulayo kale mu kiraabu bw'aba mubadde ku nniya afunye omusajja bagenze essulayo bannaye bantu mwe agenze n'omusajja basuze bonna bakoze kye bakola amusasudde aba abamu mu ruumu eyo ng'amulina bw'ati nti todduka anti nze bwe mmala okutwala olina omuntu bw'akugula waddembe okukulusanya oba akulidde mukutu nanti nziraamu kino bw'aba amukulusanyiza avuddeyo mukulusanya bamusasudde bw'aba ayagala kudduka nga kyaliko takyagala nga teyakyagala aba talina space edduka essaawa eyo lwaki tadduka bannaye bantu lwaki tadduka abe tabeera mu ruumu gye muli mu kiraabu gye yabatutte tabeerayo bw'oba nga tokyagala nga aba akukulusanya akukaka bw'oveewo omusajja oli lwaki tofuluma hotel n'okwata takisi n'ogenda gy'oyagala n'odduka neweekabirira oba neweekubira enduulu lwaki tebadduka abe yabadde akomawa wano ye bwakutwala akomawa mukwano ne mu bakutwala abe oluusi tabaama akuvuga nga badreva be ng'oluusi waliwo abe is the boss mu mayumba kubanga we bapangisa nokuwa ssente zonywesa mu bbaala naye nga aziwandiika ojja zimusasula kitegeeza nti abe ye sikukusitula akutwalira omusajja nti genda kwebaka noono gwe yeekwanira omusajja gwe kennyininyini mu bbaala abawala abakumanya balimba yeekwanira omusajja oluusi aba atudde wali omuwala ye mwetwalira n'amwekwanira bw'amumatiza ne bagenda ontegedde bw'aba tayagala kyalimu lwaki tavaawo we bavudde oba mu bbaala omwo bwe bamutadde kuba baba tebasigaddewo bo bagenda lwaki tava omwo n'adduka addukirewa omuntu ali stranded yenna ng'owulira ekintu tokyagala n'ofuna chance just kati mbuulira bw'obeera mukomera ogamba nti at least singa nfuna chance etuuka wali ebweni ku reception tokunjubuka misinde todduka nsobola okudduka naye kati ye bwe baba bamuwadde chance abaana babeera desperate nedda ssebo wamma nsaba muwulirize bannange muli bazadde abe naye mwana wa muntu ng'omwana oyo yafudde ontegeera tosobola kuddira omwana wa muntu n'omuteekako ekikolobero ekyenkanidde awo naye n'oba omutadde mu buzibu naye nga yabeerawo omuzadde bannaye abazadde b'omwana ono nsaba bansonyiwe kansooke mbeetondere bayinza okulowooza nti njogedde bubi maama ne taata ab'omwana ono nsaba kunsonyiwa Monica n'abalala maama w'omwana Monica n'abalala bonna abafugenza bafuna obuzibu mu bintu ebyo nsaba kunsonyiwa naye nsaba muwulirize emboozi eno n'obwegendereza maama ne taata abazadde b'omwana Monica temumanya kituufu abaana bamwe tugenda ebweru naye temumanya mirimu gye tukola ebweru ontegeera maama ne taata nkimanyi muli mu bulumi
bati mbasaba mutuule bulungi ku show eno muwulirize emboozi yange eno bulungi kati njagala mbeere open eri abazadde abasigala e Uganda wano mukanya kukaka baana temumanyi ssente gye ziva ze babaweereza omwana ne bwagenda mu kiyumba abamu batolokayo ng'okimanyi nti yagenda mu kiyumba wakiraba nako nti gyali abaana batolokayo balina emmotoka ezibatolosaayo oluusi nadda ku street waliwo bagamba nti ffe tuli batolosi tutolosa abantu yes era ate abannayuganda basinga ennaku zino kizibu okusanga omunnayuganda nga tatolokanga maama ne taata nsaba munywera emitima katonda yagabeera yajjawo era mukama amuwumuze mirembe but abaana ngaffe abazadde baffe temumanya kye tugenze kukola bweru tugenda mumanyi kirala naye sente tuzijja mu birala naye maama nga naawe bw'owulira nti omutima gukuluma essaawa zino bambi n'omuzadde wa aba oyo omutima gumuluma kuba kyenjogera bamaama nkimanyi kino siwaayiriza tanampa ku ssente abe in fact bukyanga nva nayo siddanga mukwogera naye ng'omwami oyo nga ne Dubai mbadde soogera naye but ng'omuntu amanyi omuntu ate nga nina omutima ate nga ndi muzadde sisobola kuyimirira n'endaba omuntu eyambeererawo at least akatonotono mu buzibu bwe nalimu ne muleka agende ng'abonaabona ati wallahi nga teri kigambo kivuddeyo kumuyimiririrawo bangi bamufunyemu nnyo bannaye twogera amazima bamalaya bakolewa abe nafunamu abafunyemu ne bafunamu afunye omusajja omuzungu tamugaana wallahi divorce tamugaana maama abaana bagenda naye bakola emirimu nyingi ebeeru Monica baba abadde mu bwamalaya wallahi abe takakanga Monica wabula byamusobako obusobinga bumanyi ebyensi bisoba naye abba omwami we takakanga Monica n'olunaku n'olumu abe talina mwana gwe yali akase nkusaba muwulize ekigambo kino kye ngamba omuntu bw'oba omukase ekintu ng'ali waatayagala wadde ali stranded tamanyi gyadduka dda naye waba muteera mu bbaala n'alaba nga tebaliiwo tasobola kubulwa ngeri gyakunjubuka n'agenda at least waagwa waanaagwa naye n'ava wali eri bw'aba akuluusanyizibwa okitegeera bakikola n'akomawo ye kennyininyini emmotoka ejja okima naye n'abeera omu kubaddeeka n'enkeera nadda which means just bigaana bugaanyi kuba ensi mu nsi obimanyi ne bweba bizinesi egaana bigaana bugaanyi n'owulira nga weetamiddwa abba akubanja ate okitegeera abadde nga akuba oluusi tokola ontegeera kuba bigaana buli muntu alina omukisa gwe tomuwa ne mugenda muyomba kuba tayinza butayomba ziri 2-3-5 zakuwa azikwata mu nsawo ye kuba olunaku ayinza oteekaawo obukadde nga 3 ng'alina obugabanya abaana abo abagenda mu bwamala just bafunireko abasajja kugula ebyokunywa bye banaatulako baleme kutuula ng'emimiro mikalu mu bbaala kiba kirabika na bubi azitoola ku nsawo ye mu ngeri y'okwetega olina osooka okugula naawe okweteekamu ku ssente abe abadde akwata ssente n'azibawa mu nsawo ye bannange tubeere bamazima ate nze nabadde mmanyi nti agenda naawe mu bbaala n'atuula awo nedda ssebo n'agamba n'amabaala munda tagatuula mu just bakola investigating amabaala lino ebbaala likola lunaku ki lino ebbaala likola lunaku ki so that abaana be nga bwe tubayita abaana be basobole okumanya buli bbaala olunaku lwe likola so that basobole okumanya bwe banaagendangayo kuba tosobola kufuna musajja mu bbaala ekitali mu bantu just babadde bamanya nnaku z'amabaala lwe zikola ate nawe ayinza obutagendayo nakontaktinga abantu naye njagala olowoozeemu divorce nyinza okugamba leero nti divorce njagalayo emitwalo 10 nezikubula kitegeera naye aba abadde ateekaawo obukadde nga 3 ku meeza buli lunaku nga zirina ofuluma ku nsawo ye bannange tusiime nga yazisolooza mu baana era mu baana of course ze bamusasula ate aba alina business ze nga ye zaakola bwe bagenda eri akola ye alina business ze nga ye kuba si yatwala abaana abasasula babatwala bwe bagenda eri ebiseera ebisinga bwe nawuliranga mu Dubai nti mulimu bayita balbabu nze mbadde mmanyi nti abe nti ye bamuwa ssente wali ye n'agamba omuwala wundi olaba ne baba bazikuwadde eri ng'oddeeka gwe asalawo nti leero kamuwe leero simuwa kubanga bw'omuwa obanga amuteresa in fact essente ze zaabakubanja aba mwateeseza nti wava Uganda olina omuwa obukadde 8 tojja kutereka nti okusitula obukadde 8 okole ki abe bannaaye muntu ali free osasula kibanja mpola abe muntu ali free ali ize omwana aveeri ng'akoze emitwalo gye 2 n'akugamba nti saagala kuddamu kusaba enkya ez'okunywa biki kwatako line 10
n'aziwandiika takaluubirizaamu n'akamu akuliisa balya bulungi okwebaka obuliri bubaawo n'ebitanda byonna buli kimu gwasalawo bawegulira suukaaki oba essuukaaki mu bufunze beebaka bulungi basula bulungi bannange tusiime munnayuganda siima leka kugiranga ekintu nga kiremye ate okisitula okikubbe ku mutwe bwe wabeerayo tetusobola kwogera birungi byokka kale tetuganye kiki kyewalabayo kyewalaba nti naye kati wano era kaali kagaanamu naye embeera bweti bwe yajjanga nekiba bwe kiti wekaganangamu naye ate ku buli muntu yenna sisuubira ensi ne balina kikwata obubi oba obulungi nabo beekube mutooki mu mutima kuba oyinza ogamba wano noiraga nti ekyo yakolanga bubi naye nga naawe bw'oba gwe osobola okukola ki ebyo olumu yababbangamu ate naawe osobola okukola ki tugeze oli azaatamidde oleesa 2 tofuddeeyo nti awandiike nga naye yeesirikira bw'oba gwe kubanga naawe wofunirako obugobawo n'ogamba kamusale ontegeera ekyo kyabangawo naye nga bw'omukaayanya nnyo nga kiseka kisajja kyattu nga kiseka nga kigamba musajja mukulu musajja mukulu babaga musajja mumanyi nga kiseka nga kigamba abula tobbika nga ngamba naye kati nga gwe yakubwakubwadde njaga atakyatamiira muwadde kati gw'omuntu akubbye atya nga mugamba anko abe nze ndaba ontunuulira ondeke neesonyiwa kati abe naye nga ebiseera ebimu akasente akabba k'abaana naye nga bw'oba ng'okajjukidde n'omulemerako ng'asenga ngamba onemye osala ensawo leero mu bufunze ng'akulaga nti kiganye obitegeera ebyo bibaawo mu bantu abakola bonna ekibuuzo kiri bwe kiti wabeera ne abi njagala tukiddemu straight on point abe yali atunda abaana mu bwamalaaya talina mwana gwe yali atunda wabula yalina abaana abeetunda ng'abapangisa we basula ng'abawa ssente bwe baa tebalina ze banaatandikirako mu bbaala kunoonyezaako kasitoma omwana ali e Uganda ng'ayagala kujja kukola mu mulimu gwa bwamalaaya ng'abala nti nja muteekamu obukadde bwange buna bw'anajja wanampa 8 aba akola lwa nsonga si yaba amutunze wabula oli yakyagala wabula yaba amuyambye omuteeramu kuba oli tanafuna atuuke n'amusasule amuwe n'amagoba yaba amutunze yaba amutunze ani ngayogeraki yayogeraki awulira mbu yali alamuliza ebbeeyi kati kankubuuze mbu yali alamuliza abaana ebbeeyi kisoboka nti oyagala wammeka kankubuuze abantu abo baba bamanyi nti abaana abo balina babboosi balubaabu bemuyita balubaabu yes bo baba bamanyi balina babboosi abo abazungu era abo of course yabeera boosi we otegeera kati mulimu abamu ng'atuukirira boosi so that kyabaziyiza tebamubba abamu bali secure nnyo naddala abo abazungu nkubuulirako abe waalamuliza ababuuza nti abe yateekayo ka audio ka video nga naye alamuza balamuza waawano waalamuliza abazungu abamu bagamba nti njagala kulaba boosi okuba babadde ebbanga ddene nnyo mu gundi ze baba bagize bakuyita kulambula babimanyi nti abaana abo baba ne baki n'ababoosi bw'atwala omwana yeka nga tategedde boosi we ne boosi w'abeera abamanyi nti waddemba okumubba mu ngeri gye bakola ki gye baagala kati agamba omwana nti njagala boosi wo direct namugamba I want to talk to your boss ntegedde boosi olujja omwana avaawo ye omuntu oyo ayogere naani ne boosi kati n'alamuza ne boosi nti abaana bo buli omu azini kusulayo wammeka oba ntegedde bulungi kusulayo wammeka babiyita simanyi teriyo bya short longo webale waliwo short waliwo longo simanyi short ya just kusibayo oba naye nga kaddakiika buddakiika oba simanyi sibimanyi just simanyi Alex short yeri okuba kati nti mu mbinsinga just manyi longo ya kusulayo okitegeera oba short emisana yonna era eba short oba naye wabaawo longo ne short simanyi ndowooza longo kwe kubeera n'omuntu kumalayo olunaku kusulayo kusulayo longo kwe kusula nti kyenkugambe kati simanyi short oba olunaku lwonna lulamba misana yabeera eba short simanyi baadde bagula n'emisana nkugambye waliwo ebiseera kati nga weekend balina okugenda beetegere ku zi biiki balina okumanya biiki ekola ki naddala abo abaku biiki abazungu be batera okwagala babboosi kuba olwedde abamu vacation omuwala agenda kumuggyaawo amutwale mu hotel room mwakola ki ayinza okumubba
kati nga omwala awa agenda omugula sente enamba y'essimu n'akubira boss akubira amugamba njagala boss we okutosa kufiirwa sente omuzungu gobadde ofunye mbo olwokuba toyagala kuyita boss ontegera ate nga boss amanyi kyokko kati abe mwajira awo abe wajira oli omuntu n'ayogera ne abe n'amugamba muwalaawo bwe mba nsiibye naye sente mmeka bwe mba nsuza naye nga gwe nnyinza naawe okupanga kubanga amuleeta ng'agamba ye boss ne bwaba nga si ye boss nga just amupangisaako room kubanga gwetera ye boss okuba yamanyi kyoli yamanyi kyokola ki muwalaawo okusula naye sente mmeka okusiba naye sente mmeka bemba mwetaaga wiiki eno yonna nga ndi naye nga tukyakala tukola buli kimu kuba abazungu baterekupangisa wiiki yes bakikozesa nnyo abo abazungu abali muguni mu vacation bosi wajjira awo kuba ayinza okumwetaaga wiiki alina okuyita abe omwana we mwetaaga wiiki namba njagala onsale lumu sente mmeka okitegeera wajjira n'agamba munnaye kuba aba amanyi range abawala mwe bakola ki okitegeera bw'abeera omuzungu ate bagezi era omanya nti ono omuzungu bwe mugamba zino tabeera na buzibu nazo biri bosi yalamuza naye nga akijja ku muwala ayogera n'omuwala awo n'amugamba nti gwe obadde omugamba mmeka mu mpolampola mbadde omugamba mmeka okusula nti mbadde mugamba bweziti kati awo abalira n'agamba nti bweba wiiki buli kiro oli agambye bweziti kamugambe oluusi abe n'ayongeramu kontegeera nga gwe boyinza okundekera essimu ino n'ongamba nti eno essimu ogiraba njitunda 200 nze gwenjeramuza ne mugamba nti njitunda 800 ontegeera naye n'agamba omuwala nti nze omugambye abe nze mugambye 4 nze sigwagambye zonna nti gali 2 agasuka mugambye wabula nze ojja kuntemera nti ye ne bavaawo oli n'agenda n'ateesa ne abe omuwala wo ewiiki namba buli lunaku sente mmeka oba obala kosi buli lunaku kuba sente mmeka oliwadde bomusaba sente z'okoze eki abe awo wajjira mu kulamuza okulamuza kubanga omuzungu aba atidde okutwala omuwala nga tamanyiko gy'ava gy'asula tebamubba bababba nnyo mu hotel rooms ezo awo abe we yalamulizanga naye ng'alamuza omugaga oli agenda otwala omuwala nga omugaga yabuuzanga abe kuba ye yabanga atumiza omuwala nti njagala boosi wo olw'okutya okumubba kuba bababba nnyo kubanga awo ku biiki ava waggulu mu hotel nakirira ku biiki bw'akoowa n'ayambuka mu hotel room ye n'akola ki kati bw'aba yeebase osobola omusitulira ebintu bye bwe batyo bwe bababba awo wakutumira omugaga come with your boss I want to talk to your boss nkwagadde naye jangu ne boss wo twogere kati abe awo alamuliza client naye ng'omuwala akimanyiiko era nga yamweyitidde kuba omugaga aganya okutwala omuwala nga tamanyi gy'ava tebamubba weewo abe walamuliza bannaye abe talina nsobi kati ate waliwo ono Troy omulenzi avudde n'agamba n'alumiriza n'agamba nti abe abadde atunda abaana njagala kulaba ku Troy oyo Troy nsaba mulabako leka mukulage Troy kyemanyi omumanyi Troy ebbanga byabadde mu Dubai omwo kuba Troy BBC interview uno n'omwana yamukozeko interview njagala mukulage wano kuba ye mu interview agamba nti abe gubadde mulimu gwe oyo Troy oyo uno yali bana abaana babeeranga wa abe nga abaliisa nga basiibaawo nga bali mu ntebe nga basula baleekaana banywa buwala gy'obwalayisi ne balyoka baleekaana nga tabanyega omutegedde ono Troy abe yabaliisanga abaana bano yababeererawo nga mazima gennyini nga bagenda mu dayira ne bawunuuna ne bakoowa ne bajja nga abe nga tabasasu jjukira bose tebeetunda nti ajja kubajjamu eki naye nga essaawa z'okulya balya just nga yabagamba kimu nti mwe abalenzi okulya mudde wali abawala bafune emmere bwe baggwayo namwe mulyoke mukole ki abalenzi baali bamukolera ki tewali just yali abayamba buyambi nga bw'omanyi nti obeerawo n'abalenzi oluusi olinawo obwokutereza tereza okuyambako emirimu gy'ewaka you know ng'omwami oyo kuba yapangisanga furo yonna nga bw'olaba furo eno yonna n'agipangisanga mulimu rooms partition nga bawala mwe basula nga landlord yes ontegeera kati abo bagundi n'abalala okitegeera bambi nga twogeza amazima Troy akuba owuwa akuba awumbawumba bw'abanga aba alina gye yakunyiiza don't be like that banaye musiimeko ekirungi kimu musiimeko Dubai omuntu okuleeta n'akuteekawo oteeka olubanga si jjajjaawo si kitaawo si nnyoko appreciate yali abayisa n'akamere just yali abagamba ekintu eki mudde wali abawala basooke bafune emmere kuba bagenda kukola balina okulya kuba muyinza okugyetabamu mu abalenzi n'ekola ki neggwawo
nga tebafunye abamu so abawala balina ofuna emmere bonna tekuli Africa after them you have to be behind them mwa abasembayo nga abalenzi yonna esigaddemu mugigabaniikole ki ne abetalisangako bubi mwana yenna bali ya sebo nkoko hard chicken siva ku bino ebyebigundi ebyabuwalabu never hard chicken toke erinyigo obulungi mukyere buli mmere ya buli kikanga alya mu restaurant ayina n'abafumbi ababafumbira omuntu abbe gwe yali aliisa gwe yali alabirira lwaki avayo ate mawulire n'ayogera bino kyogamba gwosoose okulaba alimirira omuntu eyali amubeereddewo njagala oyogeza amazima wabasinga bagamba nti ne Troy yogeza amazima gwosoose okulaba alimirira omuntu eyali amuyimiririddewo njagala kuva mukamwako gwosoose okulaba exactly ekyo tekitiisa kimanyikiddwa mu bantu mwekiri naye abbe alabiridde abaana abo bannange Troy muganda wange oli mwana wa bulenzi omanyidde where life is hard in UAE ng'oli mwana wa bulenzi so omuntu bw'abanga yavaayo at least n'ateekawo omukono gumu bw'ati n'akuwanirira appreciate abantu bagamba nti ne Troy ono ndi wankubadde nti yayogedde ku Abe be bamu ku bakolanga business kati ate lwaki avaayo mu kaseera kano nayo business ki ey'okuyambako Abe mu mirimu gigi gyonna kumuyambako muki mu kusuubuza abaana kyogamba abaana babateekanga mu bisawo ne babatambuza mu bakasitoma yali avuga ate bw'aba avuga babavugira mu bisawo ne bafuluma ne babasitula mu bisawo ne batwalira bakasitoma ekifuluuzi mwe babatwalanga bannaye bantu mwebatubeere bagamba ye muvuzi wa mmotoka ng'akola delivery kati bw'aba akoze anti delivery bw'oba ogikoze bw'eba gundi kammere olina kusituka n'okafulumya n'okatwalira kasitoma n'abaana babateekanga mu bifuluusi oluvuga emmotoka nga dereva n'agiyimiriza wali n'amala n'akwata ekifuluusi kye n'akitwalira kasitoma bannaye tubeere bamazima abaana abo teri abakaka trust me omwana yeegulira ne make-up wo buli lwagira okola ne babako ne olunaku n'agenda mu katale n'agula mu katale nga teri amugoberedde n'agamba nfulumamu nga balina gyayagala gyalaga wadde mbogenda okola bwamaliriza n'atuuka ewaka n'akyusa n'azunga nga balina ne baboyfriend abaddala ng'ajja n'atuuka ewaka ng'ava kola owaddala ng'atuuka ewaka ne yeeyambula bulungi ne yeeterezaako n'afuluma nga talina gwagambye kubanga bizibu bye ogugwo agukoze oba ng'ayinza n'ogamba nti wiiki eno sijja kukola gwe kasita ofune sente za Abe zakubanja oli waddembe obutakola ne weebaka ye takukaka ye just kyamanyi nti akubanja mwateesa oba ozijjeewo oba toyagala kwetunda n'ofuna gy'ozijja n'ozimula it's okay bannange omusajja bamuleke njagala bantu mu abakulu tulowooze n'abakulu mu gavumenti bannange bataata mbasaba mutuule ku gundi eno mugyetegereze omusajja oyo talina nsobi abaana batwala bateesa bulungi abaana batwala bagenda bamanyi kye bazza okola just ye aba ayagala magoba ago nti visa gundi biki byonna bya bukadde bumeka nze ojja kumpa obukadde bwange bumeka 8 ate kye nayagala ku Abe va ku bino ebyabeddeira deira batwala omwana batwalirawo kati tugeze bukadde buna okuva eno bwe buwedde oba 5 amusaba $8 imagine wallahi njagala babuuliriza abakazi b'eddeira basaba $9 wangamba abakazi abasinga okusuubula abaana b'e Uganda ate ab'eddeira babi nnyo omwana zaakola bamuteegera wali ng'ava mu ruumu okugira n'omusajja we n'azimuwa tafuluma nazo sokunyumiza ekintu ekyo abaana bano abakyala ebyo bimpulya mu Dubai abo abakyala ate babi nnyo mu kutunda abaana abo babi nnyo buli alubabu gundi alibabu bwa kasasiro byayiseewo alibabu kikula ki abeddeira ate babi nnyo bannaye banansonyiwa soogedde bubi bannaye bakyala mwe muli bakazi bazadde ebintu byemukola muli mu kusima binnya by'ezzadde lyammwe mmwe omanyi emyaka gy'omaze ku nsi bati tomanyi emyaka gy'osigaza mu maaso omwana we ajja kutandika abungeere awunnune nga teri asobola mukwata ku mukono olw'ebintu by'okoze abaana b'abantu kyokka ng'oli mukazi Abe ayisa bulungi nnyo abaana bannaye tubeere bazima Abe ayisa bulungi nnyo abaana omuntu amukwata n'amutwala mu bbala bali abaawala eddeira tasobola akolera awo mu bizina ojjukira be batuulamu ekibatuuzaamu kibeebabba babayita bakwasi baki nzolo inagenda hunga babayita bakebezi bakuchekera gwoyi musajja bakuyingiza noli naggala nawe kumba omu yeekwezedda mwali munda olumala okuggalawo omusajja ateeka wali empala ali free anti ali ne mukazi we mu ruumu omuwala mugambye ruumu yiye bwe baba baloo ne bamuchekera ne bamusitula zonna gwe Jessica samugamba kibwa
mboya abatayina ne bwaba akyamulimba limba mbo bamubbe namugamba kibwa musajja watagenda okuwulira olw'omumatu oluyi asasudde abaana abawola bakubira ddala bakirayanti kati kankubulire kino divorce ojjukira omuganda keyagera nti malaya gwanga bbi trust me malaya tamanyi mutemu gwe mumanyi nti mutemu malaya tamanyi mufere malaya gwanga bbi bweba sente eba sente ne baba mukutuma ne bagamba nti gwe divorce nga mwanyoko gwe divorce twagala divorce naye genda omulimi akutwala malaya nga inama omutima gw'obwa malaya njugu yanagamba obwa malaya bulimu ebikebi mulimu malaya nga yafa sente oba eryekyo oba agifunya atya oyo mulala muko omwegendereza ne bwaba mwanyoko omwegendereza ovanga ku muntu ajja n'akwata omwana nti omwana wange akuze endaba okusaba yitawo tugende tukole owe lira nnono ne wabaawo malaya eyeetunda awatali alaaya awatali kigenderero kinyomo okumwegadangako kubanga alina omusajja alina sente amuwa sente buli kimu akimuwa naye n'omusanga ne shamba boyi we wali ate nga n'obudde abumuwa obona gwa malaya obutalina kigende oba okwegamba bo ndowooza nga tokyalina kasagazi olina kibira mu ggwe ndowooza kiba kyafuuka kibira ontegeera lusenke ekibira ky'olusenke gweganga wamalayo nga gwa ajja yajja omuwa magulu gali mikono wagule magulu nyunyuta nga gwa amazina ago nga ntegeera nga gwe liripazo wamutegeera kiralu abaana ddala okwetunga ne wabaawo malaya nga yajja akakiddwa bano nga bebo abeddeira tebagamba baana naddala ensangi zino tebagamba baana bebakyamu abbe gwe bali mu kunenya essaawa zino talina buzibu bamalaya beddeira bebatemu bakwate bamalaya banaye gavumenti ya Uganda bwebe ewulira yagala kutaasa kintu kino abakukusa abaana abbe takukusa baana genda bwe mubabula nga temusobola kutegeerawo mujja mu nkime enja batwala wallahi bajja bankime enja batwala obatwale ku biyumba by'abali njogera nga sitya mwentya Katonda engeri gye nakoowa omukazi ali bamalaya betunda kukuba tebalina buzibu naye nakoowa ekitonde ekikazi ekiri wali nga mukazi mukulu alina n'envi emmanju ne balyoka batwala obwana bw'abandi obutosi bajjako ze passport bazibajjako bulungi nnyo nze wallahi gavumenti ya Uganda weba tosobola kumanya abantu abo gye bali mujje nja batwala ku bwerere temunsasula kuba Uganda gwanga lyange mwenkulidde bana b'abantu bafiire eddeira bamalaya ate ne mutamanya abantu bali eno bagamba muganda wange amaze emyaka 3 yafa bw'oba olina muganda wange amaze emyaka 10 okudda waggulu nga tomanyi gy'oli tomuwuliza tomulaba totagala aba yafa bamanya okugira n'agira emputu n'agaana osasula mukama we babapangisiriza ba Nigeria ne bamutwala eyo ku gundu ne babatta nawulire nti Monica ye bamuziika mu ddungu nkugambye babatta era babattira mu madungu Omunigeria n'agira nga naye sente ezimukwana n'ezimugulira buli kimu kyayagala anti yefuula nti alina sente namutwala mu byebbeeyi namugulira buli kimu n'asooka amulimbalimba amakinga sure nti omuwala atandise okufiiringa free bamaze ebbanga lya mwezi namuga si sitaani kuba omuntu oba omumanyidde bagamba sitaani alya n'ebintu ebirungi bitya nkugambye boosi we yennyini eyakuleeta uganya omusasula yakwata sente kuba bazina mu Nigeria nefuula nti zize n'atandika omulimbalimba n'amugulira kino n'amugulira kiri n'amufuula omuntu ali close mukimanyi nti Banigeria balina sente kyekyo ekigenda okussa abawala Abannayuganda mbeera kiri mu ddeira awo mpulira embeera eri mu ddeira ya butemu ate obutemu abantu bwe bubuusa amaaso omwana w'eddeira bamuleeta nga muto ne bamuleetera abasajja bambi ne bakakulusanya kamaama abaana bavunda divorce abaana bavunda osanga omwana ng'atambula awunya omwana n'akaaba agajjulujulu naye nga talina waayita naye nga mukama we yamuzuukuza owunyira wazannyoko fuluma naye nga mukazi eyagenda n'akunamira leeba bannaye gavumenti bwe muba nga temusobola kufuna bantu abo nze nkyogeredde mu kamera siina gwe ntya bwe kuba kufa naawe olifa tojja kugwangaala nga jjinja nze ndi ready to fight for Ugandans naddala abaana ab'obuwala be babonyabonya otwala otya omwana wampe bali abakazi tebalina owuwe yennyini gwazaala mu kyenda kye agenda n'amukima n'amuleeta kati bali ku abbe tayina nsobi n'emu
abba abeereddewo abaana abo teri mwana agendewa abe nga tebateesezza bwe banga tebateesezza bwamukwata n'amutwala mu kiraabu lwaki tatoloka bwamukwata omusajja n'amutwala nga bagenze kukola byabwe ne bamaliriza lwaki tayiteeyo n'afunira ku kyansi n'atoloka kuba aba afunyemu n'akasente kava okukolera lwaki tadduka alina okuddayo kuba ali mu mbeera nnungi yes naye bw'aba nga abadde ng'ali stranded of course alina akasente ke yasuliridde kyemmanyi tezisobola kuba nga ziri wansi nga yasuzeeyo tezibeera wansi wa $5,000 tekisoboka tebakulya ebinusu nga yasuzeeyo nze by then we nabeerangayo bw'aba nga teyakoze nga tanafuna kiraya nafunye tezibeera wansi wa $5,000 never atandikira mu $5,000 okuddawa waggulu kusulayo ezo sente tezimumala kutoloka wankubadde mu Dubai bagamba nti sente zaawo mbusimanyi biki banayi $5,000 tegimumala toloka kyembuuza katono nnyo Dragon omuntu abadde abeera mu bulamu obulungi bamuyisizza bulungi lwaki abava ku kizimbe ne yeetuga nkugambye ayinza okuba nga teyavudde ku kizimbe lwa abe ng'ayina abantu be beyabba ne bamutereka ng'oluusi abadde ku kizimbe ekyo oba eitha nga babadde n'omusajja mu room n'afuluma jjukira waliwo rooms e Dubai ziba ne kabalukoni nga ggulawo n'akola ki n'omuta n'amukasuka ng'amaze omubba nedda ng'oluusi yamubba dda n'amutereka ku luno najja n'amukwana ng'oluusi kuba abamu babeerabira jjukira kyerabirwa akikoze naye gwe bakikoze ng'alina ekigendererwa kye takola kyerabire ne bw'aba nga gwe akikoze teweerabidde waakiri ompangisiriza mukwano gwo n'ogamba mukwane ontegeera so abbe talina butemu mu ye tabuyina kati ekituufu kyekiriwa ekituufu kiri nti abbe talina musango wabula bamwekwasiza olw'okuba ayina abamalaya bangi ewuwe afuna emitwalo bw'aba asuzeeyo 5 ng'asuzeeyo egitakka tegiika wansi wa $5,000 bw'aba asuzeeyo kuba jjukira oyo abannyuka abanyuka saawa nga 9 10 kubanga abasinga baddayo 11 12 saawa emu ebiseera ebisinga esanga bonna bazeewako okujjako abaasuzeeyo nga be bava mu hotel room n'abasajja gye baasuzeeyo bakola ki nga badda waka ate oba waddembe by the way tekiriko nti olw'okuba tetubaleese mu kirindi newe mba nasuze wano nga nze yasuze wano emakindi omaliriza toyinaawo ssente oba toyagala kukwata ku zino kubanga koyina okuwa abe naye akibalirira kubanga gwe mulimu wallahi tajja kweganya nti munnanga ate oli omu ate amafuta musajja watu bwavuga emmotoka najja tindi wano hawansi ku hotel nakukima ng'omaze okukola emirimu gyo yes nakukima oba okoze aga5 oli waddemu mugamba nti akwata gana 3 ne mugawandiika bannange abe alina omusango aba alina omusango kubanga obadde ogenda kozesa $4 million okutuuka e Dubai n'akugamba ngenda kuteekamu ez'ennya naye ogenda kumpa $8 million alina omusango abeera akuwoze yes aba alina omusango okubanga obadde mu ddeira nga gye weetunda n'ogamba nti njagala kulinnyisamuko ku level nzijeyo downtown kuba wali abantu abagaba ssente nnyingi n'amagoba nga mangi bwakuteekamu ennya ku munaana waddembe bw'oba ogakkiriza kitegeeza mukaanyiza otegeera bulungi wadde amagoba mangi bati bw'oba wagakkiriza kuba mwateeseza teyakutuze mukaanyiza kuba bamanyi nti eyo downtown abazungu abali abazungu byeneena nze kambabuulire abawala baagala abazungu naye abazungu byeneena omuzungu akola ebintu omufirika byatasobola kukola ki omuzungu ayinza okugula omuwala nga jasita ayagala muteekamu ng'ogwembwa amukwata amusike ng'asika akabwa amutwala amugane nti kati tandika oli ebbi bw'oba okikkiriza abesi yakutumye kituufu wadde balya bbi naye ng'akiteeseza n'omuntu wamutute kuba abesi ye yamumuwadde otegeera bulungi andibanga kituufu nga abaana abandi badde babaliisa bbi buliriza nkubuulira ebintu bino divorce kati anti ekyo kyekyasinza okundeeta abantu tebajja kitegeera bannaye bantu mmwe omuzungu abazungu byeneena abantu bego abantu baagala abazungu naye abazungu bakola ebintu gwe omufirika byotasobola kukola kwebayise okukuluusanya abaana si abe si ye yamukufunidde gwe yamwekwanidde mu bbaala gye bakoze eki aba akigiramuwa
just yamukwanye abazungu bayinza kukola kye kiyinza okulusanya omwana nagwe eddalu okujjako ebyo simanyi tandika oli ebbi tandika okole kino ontegeera ebyo babikola ate tebabikola Munnayuganda yekka buli malaya yenna kuba wali aba Egypt wali aba Ethiopia wali aba Morocco wali abaana abobuwala bagula Dubai omuzungu bwagula sokulisa bulungi nnyo naye nga kiva kuteesa kwammwe era agenda okutwala okukujja mu kirabu we muli nga muteeseganyiza ng'omanyi ky'ogenza okukola nti ogenda kulya amagi butereevu abbe tabibeera lwaki omuzungu abandiisa amagi gwe lwaki wagenze naye kuba teyakukase tajja kuteekamu omugwa okujja mu kirabu oli waddemu mugamba please excuse me ntondiisa bbi I can't do that ontegeera bw'obanga osobola okulya bbi ng'omugamba nja mulya kisinzira ku sente zakuwa kuba awo manya agenda kukuwa buwana naawe oyinza nakweguza oyo n'otambula mbw'olya amazzi divorce abaana bakola ebintu digizo zinadde manyi nti byakusaagamu nedda mukulu naye ate obuzibu obuliwo babiri biteeka ku abe tabiriimu si abaliisa amagi mukwano gwe yeeteeseza n'omuzungu wo mu kiraabu nti twala ndi amagi dabayo abaana abawala abalaba omuzungu atudde yekka ng'omusajja atudde yekka ali mu kunywa yamwerumbira nno va ku biri bye mwamanyiira kati amugamba ati kaakati okyali muwa mu kiraabu genda otandikire kuwadde ira wali agamba sebo gyebaleko nti wasembadde okufuna ku muntu gw'oliisa ku magi obadde ti ate aba amanyi ebyo yakwana musajja ne batuula of course omusajja watandika oteeseza nga mugamba nze no sikutwala kukola kino njagala ogenda ondira nze essanyu lyange liri walala ompulira ng'olya ompulira naye abimuliisa ebiseera ebisinga naye aba babikola babiri abazungu byeneena muganda wange tolowooza nti omuwala yeka yajo netupamaawo netulya amaziga butereevu nnyo n'omuzungu naye aba ali mukikola aba abazungu abanyumira ebintu by'ekisiru kyenkugambye nti abaana abawala baagala abazungu naye omuzungu kyeneena nze mu bulamu bwange okimanja ate tuwadde emboozi etwale tunakuwulirako bro nkubuulira amazima batekamu kaguluko kagundi kakirisoosi ne kati masala olamanyi buli obuntu bwe bateeka ku ice cream bagalira ku kikusowaani bagalira ku ki labayo abaana bafa bobuwala ng'abonaabona omakameramani labayo bajja kukolera divorce wano kagundi omuziba gutereze bulungi bateekeko buli obuntu obubeera ku gundi ku ice cream ate tewaliwo ice cream wakyo bakusimbe ice cream nga buli bu chocolate ojja kuwulirira muganda wange amaziba ekigiza abaana abali mu bwamalaya babaliisiza ddala amazi naye aba agenze kukusalawo okwe labayo divorce okay okusulayo bwabanga omusajja amutute ng'agenze kumukozesa ng'omusajja ayinza obutaka wansi w'emitwalo aga naye oyo agenda bagirira ddala ne babajinga oli n'agira ku gundi ne bateekako nemugamba lya amazi bakwata bubiri omusajja n'akwata n'ono n'akwata ne baba bize ne bamaliza n'amuteekamu omugwa n'amusikanga embwa ne bakola byayagala ebyo omwana agenda kuva eyi nga yenna esente azifunye naye ng'awulira obwongo babusse naye nga mpitirivu nanti wama wenkugambira nti oli mwana agenda yeyeesaliddewo abbe tabiriimu era tabimanyi naye abamu yalamuza nedda ssebo ndi waddembe okugenda nenkola obukadde bwange buna nemuwako emitwalo 5 nti gyenkoze nemugamba aye 10 lyenanywesa leero kitegeeza abe amanya kitono ku kyokoze azimanya lwakusalawo ko ntegeera omwana oyo kati asulayo ayinza okufuna ezitaka wansi w'emitwalo 5 naye oli gwe batutte ku nsonga eri ayinza kufuna n'akawumbi ekiro kimu ebyana bya tiktok kabitemetema emboozi eno abaana babaliisa amagi ontegeera bulungi ayinza okufuna akawumbi bannange twogerenga amazima basa obukadde nga 10 ali amagi boka 10 bafuna sente bebana abaana abawala gosanga mwana muto ng'ali bulungi kati nkubulira nga mwana muto ng'alina emmotoka azimbye ekizimbe naye n'ogamba bannange n'olususu lunvudde konzendeka n'okundeka nabirabanga n'agange ng'abaana bali amagi no baabalamuzanga kati bwe baabalamuza oluusi nga yemboozi gyaliko ng'amugamba nze saagala kino olina okunkolera kino amubuulirako ebizibuzibu kuba abazungu bali straight omuwala agenda okuva mu bbaala nga bateeseganyiza ng'akisazeewo kuba abazungu amanya nti oli bw'anaagalya
agenda kuza balance ne ku balance kwe batandikira leka nawe billa Dubai nga bali buvi bannange gamazima gyamaji bakulisakako obagambye baba bakimanyi bulungi nti bw'onoogali agwe gusoosa oluusi ogukola ogwo omulimu ekitegeeza ekivumo ogenda oli amazi tekikyamaanyi taata munoonyeyo akapya mu Dubai awo si kyamaanyi ne wano si kyamaanyi kuba abagali e Dubai era basula wano bakuno waliwo abakuno waliwo aba Egypt ensi zonna ate abannayuganda tebatera batwala by the way batera twala ba Egypt ba Morocco ba Ethiopia babimanyira bimanyira osanga bagalyanga ice cream mazima genyini tewawuliranga abaana bebavumanga ku TikTok ekisiyazi kino tojjukira nagambanga nti olinga amazi nengamba nti ago tugakozesanga ice cream naawe wali tomanyi wako ekiva taata kumba abaana bali ddala oli ajja n'agula omuwala n'amwekwani oli n'amugamba yes njagala wali akumazi nze Dragon ate netumba bawa gali yako tonkwatako tonkwatako awo nagali yako wekuba kukwata gwe owulira oli ajja n'akwana omusajja omusajja n'amugamba yes I'll go with you but not me mbwa yange yegenda okukulya exactly n'amugamba mbwa nti yes mbwa yange nti okanya naye njagala efune short 2 okitegeera ekulye ewumulemu bwe naabe eyagadde era ng'esembedde gy'oli ekulye olyoka onaaba oyambale ogende nkuwa bukadde 5 abakumaze era abaana abasinga obungi boolaba balina sente empitirivu mu bwamalaaya ompulira bulungi bw'oli lwolaba omwana alina sente empitirivu empya n'enkadde mu bwamalaaya either aleeta bamalaaya abo nga bateeseza n'afunamu oluusi oba ng'akukusa kuba abeddeyira bo bakukusa sijja kirumamu bamanyi muno bamanyanza abeddeyira bato mulimu abaana abamu be bagamba amazima ng'olwedde ye ekintu akimanyi yali akitambuddemukko naye waliwo abaana abatamanyi na bwamalaaya kyeki abadde akyali mwana yakava mu senior 4 wano bw'oyita eddeyira olaba obwana amabujjo n'owulira nga n'ennaka ekutta ate buli kumusana akampita awo nga mabega babbaniyasa awo ne kampita n'erinnya yali ayagala kwogera naawe singa wamusembera abo abaana balina sitwale muganda wange nze bangamba nti bwekakuyita kangamba mbu jangu olye ku bye Uganda oyo otambula n'ogenda kampita n'erinnya baniyaso girabaawo ng'emabega KFC awo ekuba eringamu awo munda awo akawala kampita olye ku bye Uganda kyogamba Uganda gy'ova tobirika gwe ka divorce olagawa bamanyira ate ne kampita n'erinnya ne kanga mogenze kulya by'abazungu bye Uganda tebiriyo wano nenga bannange nenga kabange ndeerye buli tekagira mtima ne gungamba naye balayi n'ogendayo nkugiramu mpale ya munda enkofiire batekyakola kati kuba katana lingendeyo nzijjamu mpale ya munda gwe mba kikyakugirako nkofiire mu kusalawo kwe nga bateeseza n'omuzungu we abbe tabibaamu tamanya nanteeseganya yamanya bumanya nti gundi yasuze ku night yafunye omusajja ebisigadde gwa binyumya ng'okomyewo oba n'okola ki n'obunira nti gye nagenze nalidde ddi divorce kati kankubuulirayo ekyama kino n'abantu abali eyo abandaba bw'olabanga omwana wo ng'agenze ebweru ne bwaba nga si Dubai ensi z'abazungu zonna no si Dubai yokka ababeeru bonna bamanankameeru majimeeru sijja byogera manegende musole banna hadda kimala tugendereko ekyo otegeera bazibu mukwana abo abantu tolowooza nti balibeerako n'empisa z'omufirika omufirika kabe mu Nigeria kabe ogwanga kikabe mu West Africa tuyina empisa zaffe ez'obuntu mulimu abali short tempered mulimu abakola ebyabwe bye bakola but we still have eyo empisa ez'omu bantu tetusobola kwenkana muzungu bagamba abazungu tebalina mutima mubi mukwano weegenderezanga nnyo omuntu eyeesesaasesanga eyo enseka y'abazungu noga nti abafirika tulina empisa embi katubeere nazo waakiri omuntu amanya nti Dragon simanyi waabwe naye at least bwentuuka mu Kampala ku bantu 10 tekuyinza kubulwako amubulwa ayinza okutegeera ewaabwe ntwala akalambo ke wakye nenkateeka wali ku City Square tekabulwako akola ki
naye omuzungu ye muntu akutwala manya nti kati kale ebiseera bino bakyuse bagenda bakuwasa ng'akuwasa just lwakuba akwagala naye teri muzungu yali awasa mufirika nga talina omuzungu asemberera omuddugavu ng'alina ensonga tebakulimba nti aba aze buzi omuzungu akugula ne muteesa abe tabimanyaako niwaddembo mulimba kyoyagala bye bagamba abe nti simanyi babaliisa amazzi okwo kuba kuteesa kwa mwana muwala abe atwala abaana bendi ne babaliisa amagi kuba kuteesa kwa mwana muwala ne kiraya nti we gwe yakoze eki gwe yafunye abazungu bo bali open kyembagalako balinga dragon emanju ngamba nti nayitidde manju oba miryango nti nze wano maso sijjaliya obadde ki nze sigambye kulya that is the tackle from behind byoyo pitako behind ebyo byammwe nze ngambye emiryango n'emanju ngamba emiryango gino okugula ndiwadde mbo kuyitira ku guno nga ngenda oba kuyitira ku gwawa ebisigadde gwabimanyi kakati gwe Dubai wetujidde kumpe wano nako olwaleero nga Uganda kigambibwa mbu bagigase ku list ya visa ban ya UAE nabo bali balwa bagumikiriza nnyo ge mazima batugumikiriza nnyo ge mazima era manyi lwaki Dubai okay siganye buli muntu alina business ye but omubbi aludde mu Dubai omufere ebyo bibaddenga yebbanga lyonna obimanyi bali bogeredde bubi abantu nedda waliwo obufere obusuka genda Dubai olabe visa abafere abaliyo bana Uganda omunajeri omanyi nti bwaba agenda kufera agamba nti tufunira abaana emirimu ne bakola office mu lunaku olwo ne bafunawo abakozi ontegeera nze waliwo nange yantwalako eri mu bafuna n'abakozi naye omanyi engeri gye babikola inaka office nga naye tamanyi namasanze bagateerako naye omanyi engeri gye bakikola bagamba buli muntu ajja jangu n'ebibiri ebyaddiramu byakufunira mulimu era tujja kuwa fomu era omulimu gw'ojja gukola ki which means buli muntu bamujjako bibiri which oyo omuntu aba akulekeddemukko kukomunsawo naye omunayuganda akusitula zonna nga talowoozezza wawe ogenda osula nazikutwalako munayuganda gwanga bimpu kyeyo omunayuganda era nze nkubulya era bw'obeera munayuganda muno najja nga anoonya omulimu bwe mbeera nze najja ku office kweni nansangayo nga nemba nga nze asooka okwata CV munjiwe HR mukwano sigiwaayo era manya wowe telekoona wali ejja kuba nga namaze ddo ogiyuza ng'eri mu dustbin otuuke wali ongobye oleeta mukwano gwo namugamba munaye jangu ewaffe banoonya abantu olutuuka by 1 week aba amaze okugobya ye munayuganda munayuganda ye muntu akyatunda passport ye yekka banayuganda mutunda passport e Dubai munayuganda lyeggwanga eritunda passport yayo sagambye kumaca bannange bwe mba mpayiriza gavumenti etuyambe mu kintu kino Uganda eswale eggwawo kigira nti omuwalabu yadde mutukujja kuteekako bba yalwawo ekituufu kiri nti omuwalabu yalwawo ntegeera kati akagudde kano kagundi sikategedde okitegeera naawe yalwawo blood teekamanyi yalwawo kubanga Dubai omunayuganda be bakola office za visa nekola nakolera abantu nabakola otuukawo kati naatuuka nga batandise omwesiga obusiru n'alema okulowooza nti kankwate entono wabula nzimbe future maaso bizinensi yo eba yeeranga yokka nga totawaanye nga tolina kyokoze n'ofuna abantu abataliiko muntu obwo obwongo bumulemye akamya amata ayagala akame ekidomola kiramba munte mulundi gumu adduke nga tagiwadde biwata dano okukama lita 10 buli lunaku wabula afune buli lunaku ng'agiwa ku biwata ebiwata akame lita 10 agende wabula ajja kama ekidomola kimu agiddukeko nga tagiwadde biwata kutawaana gafuuke bongo onoonye fresh nga togalaba enkya naye ng'eyagiwadde ebiwata n'akamalita 10 n'enkya n'akamenda mpaka ebbanga lyonna paka wali n'atuusa ekidomola abatakusinze omanyi abantu tulowooleza kumpi maaso g'ebigere byaffe ogenda otunula oleme kwekoona eri emmotoka n'ekukoona n'ofa wenna naye wano badde ogenda koona akagere k'osobola okuwona tulina okutulengerera ewala tulengerere ewala wa gye tulaga future teri muntu alina future nga talina remembrance mu bulamu era tugambanga nti nze future yange example nga bana abakazi omwava ayagalwa nnyina gwe bakuzaala mu jjajjaawo oba jjajjaawo yalina buwanana wandibadde olikubyeyo ng'onoonya sene anaawe yasama ku mativi nti omwava ayagalwa nnyina stupid ye bannaye ye talina mwana wa bulenzi naye ayagala ye nnyina
divorce kyengamba abannayuganda tulengerere wala ontegeera leka kulengera ekyaleero nga weerabidde nti n'ekyoyina okulya bannange ogenda kola visa office ya visa otandika okuweza abangi obba abantu okwafiirwa ekinene mbalaba mu Dubai omunnayuganda ye muntu abba mu visa omunnayuganda ye muntu yeka ekyasinga okuntiisa omunigeria mubbirukulwe amanyikiddwa buli wamu omunigeria yalaba nti omunnayuganda ng'atunda passport yagira nogira kineke hey bano batunda ne passport kyewuunyisa omunigeria nendaba nga n'amaaso gamumyuse tekibangawo ate nga abanigeria basinga okugula passport zaffe anti bwe bakiraba bwe batandikira nabo bagula passport zaffe omunnayuganda tasobola kufiirwa naye okugiza emitwalo 5 ogenda girya nnaku mmeka mu Dubai ogiza emitwalo 5 okay ne bw'oba osasulawo sula situganye kyogamba awo sula zigenda kugwawo bbanga ki sulako wabwere ku baniyazi weetule ku katebe awo nyumyako ne baana basula ku baniyazi awo nga bw'oyiya ne ku union kwe bali lwaki otunda passport y'ensi yo bannange oba otunze eggwanga ddamba divorce bagenda kukolera ekikyamu ku passport eyo ogitunze oba omunnayuganda yakola feke najja n'akwata kagundi ka ID komuwalabu olutuuka Uganda nga ze mu vacation omwana bamukwata ne fake ID 50 plus ku airport ng'ava kozesa zi photocopy eno agenda aguza abantu munnayuganda tewali ggwanga ddala bannange gavumenti etuyambe eggwanga Uganda liswala liggwawo bayinza okuba nga bayimiriza visa ezo oba biki nga baba baninze but tetuli Uganda tetuli UAE wokka ate ne baba bazibaninze batuuka ekiseera ne bakkaanya ne gavumenti ya wano ne baziggula otegeera era still tujasigala nga tuswala gavumenti tulwane ku kintu kino kiri too much it's too much bannange gavumenti nkimanyi bulungi bataata temusobola tegeera bintu byonna nga bwe bitambula but ffe abatambula eyo ffe abalina okujja ne tubanyonnyola kyekigenda mu maaso mu bantu ebweru Uganda eswala eggwawo eggwanga Uganda balitunda enkya n'eggulo mu Dubai baliguza mu Nigeria omunigeria yatugula dda ajana kujja tusengule wano passport yeggwe ontegeera passport lyeggwanga Uganda by the passport ne bwe mbango nkoledde fake ojjukira passport gye bankolera eri fake olowooza lwaki sagitwala ku gundi ku polisi bwe njitwala ku polisi nenjiwala nti bannange bankoledde fake passport it's from Uganda mba ndikuwabira ggwanga Uganda ddamba nti bakoze Uganda nzaaswala tuseera ku abe kitya abe Dubai kati yona yetola nti Uganda yadda kukusa abaana kino kyanjawulo mawuli agatambula nanti kakati kyeŋŋamba bwendaga kyeki kyongedde nnyo okule kunyweza baani mbwakola fake passport nedda nti abe yadda kukusa Munnayuganda bannayuganda be bakirese kuba bamuwaayiriza kuba kye boogera si kyakola bateesa abe talina mwana gwe yali akase ate ababeereddewo nanyo gwandibadde bamusiima n'omusiima bannayuganda be bakirese si abe kubanga abo abamuloopa bakimanyi bulungi nabo nti bamuwaayiriza bannaye bandabe bulungi abe bamuwaayiriza omwana ali eyo ng'amanyi ntaba yanga ku misuwa gya abe najjayo emitwalo 3 ng'ayinza n'okujjayo obukadde 3 2 n'abukuba ku meeza naye ng'agabanya abaana bagenda mu bbaala bafune ebyokunywa bajja zimusasula aziba banja si zaabwe nti azimuziba bazimuteresezza kashi ku nsawo so kyekyo passport eyo gyolaba ggwanga Uganda sisobola gitwala ku polisi n'empaba bankoledde fake passport bagenda kubuuza ekitegeeza tebambuuza nze bankolera ku musango gwange but babuuza ekitegeeza Uganda bakola fake ekyo ekintu kibi eryo linnya erisooka lyobosize ggwanga fayiro ya Uganda exactly ye kati oba otwala passport eyo ku gundi oloope ne gundi y'Abawarabu talina kyegenda kukolera bakugamba that is your country passport genda oguwabirewa ewamwe kwembase kalas era bw'obeera omuntu ow'amagezi n'ofuna passport eri feke togitwalanga ku Dubai police yonna oba ogenda kwanika nsi yo Uganda oba oyanika linnya lya nsi yo Uganda baba bategedde nti ewamwe mukola fake weegumye genda okirope ku embassy bajja kikolako kubanga oba otaasiza ensi yo oba obikiridde ekyama ky'ensi yo olwo teruba lugambo ogenda ku embassy nedda mukwana ate bwe kisaana kati ate olugambo kye kino ng'ogitwalidde polisi y'Abawarabu oli kwanika nsi yo ogiteeka mu lujjudde ogirabisa kale olunaku olwali tubadde ne Dragon Lady ku nsonga za UAE era ebiseera ebisinga nyumya naye
emboozi empanvu ng'olunaku olwaleero. Dragon ibana sinabidde okubuuza nasi nali naawe nasemba okubeera naawe amabeere galazeewo nagajjako nagajjako nakagasala wadde oteesaaki wajjako wadde amabeere oyagala kuyonka nedda naye lwaki ogabuuza ogabuuza okola otya muntu abuuza ebbeere oba ekintu kyanga alina akyagala wejjako amabeere byaddala wakakasiza ddala nti bikwatirako wa oli w'emmanju mukulu gwa mukasero mwoja kikikugisaako amabeere obanidde ddala abasajja bikulinnyako bikwatako oba bikutuula ku gundi neesonyi walaba nange ngenda tandika kwetunda kankubuuzi ate wetunda otya nga tolina mabeere waliwo abaagala okukwata ku kifuba ekikalu nafuukidde ddala omusajja bintu byekisiru ani govuma ebyekisiru nga ngamba bugamba obiyita byangu naye genda ofuuka omukazi nga banfumitawo akatuli tujja kafuna tujja gula kali ke bambalanga empale nedda ssebo naye nga muli kati gwe oli men mamen okola otya badde agala kumpa muwalaawo wangamba bakazi tobaagala abasajja tobaagala ngambye muwalaawo era oyogedde muwala wange ani muwala wani naye nga ebyaddala amabeere wagajjeeko divorce nze amanyi oba ngena gajjeeko banga yina gwe togalaba nzuulyo nga yina banaye naye mali kuduusi mayembe kati basiibule wano naye nze ekyo kineewuunyisizza nnyo kati ogenda twalaba naye ngenda fumbirwa mu bbanga erijja maaso musajja mukazi ki bannaye wanfumbira omukazi bambi bane waliwo omukazi gwe nakuwa wanfumbira omukyala ali eyo andabirira mbudabuda kyovola tolaba nti nyiridde kati gwagenda obeera omusajja olaba nti nyiridde wagenda obeera omusajja sako mbuulire tobuuza bingi naye bitategeerekeka byekituufu ondaba nti nyiridde akuyiwamu ku musimbi naye nze bulooka nze abbewo nga tewampa totulekanira abbe wange genda mumuli naawe jangu onkako ntwaleko ewala nze mukazi yankubira simu nga yagala kukuyamba kati yawunzika biri bitya yali yagala kulya bikwatirako wa oli mukyala wange oba twasinkana dde oba twali twakasinkana gwe manya nti mukyala wange bannaaye sikyanoonya nina omukyala nafunye ndi contented wendi omukyala ndabirira buuja afumba etama mmeze tulina omuti ewaka tulina omuti gwe sente waka nze ndi bulooka oli bulooka genda ozimba ennyumba mbona ali bulooka omusirungu bwabanga oli bulooka genda weeyongere ku nnyumba eriko omusingi ozimbe naye nga kiri kitya omukyalo yankubira essimu ngaakwetaaga bambi alhamdulillah ankute bulungi by the way samanya nti era bambi omukyalo oyo mwebaza nnyo nkwebaza nnyo mukyala gwe I love you so much abeera waye nze mmanyi beere bulungi mweraba